Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwanirizaako on this other beautiful day. Amanya nedobozi nze Ibrahim Mukasa eranga tusinzidde wano mu Kampala. Lero nsazeewo mbaleetere musaayi muto muyimbi amanyiddwa nga Ronnie Muyimba. Ono ali signed by New Eagles. Ekibiina ekikulemberwa omubaka we Kakuuto Geoffrey Lutaaya. Ne mukyala we Mama Pius Irene Namatov. So basazeewo ne baddamu ne basayininga abayimbi abapya era nga ono gwe tuli naye Ronnie y'omu kubo. Ronnie, nkwanirizaako ku show lyotya? Ndi bulungi sebo era ndi musanyufu nnyo okubeerako ko extra digest mugoba nsonga amanya n'eddoboozi bampita Ronnie Muyimba nga ndi muyimbi okuva mu the New Eagles. Thank you. Of course, omuvubi tumusaba katimba na nkasi n'amalobo kati gwe tujja kusaba kapera. Ow'emmundu tumusaba kukokingamuko ne tulaba amanyi omufere n'omubbi tumuteeraawo ssente ne tutunula eri. Bwe tutunula eno emabega nga zibuzeewo nga tugamba is a certified thief and conman. Gwe tujja kusaba kapera taata. Okay. Mbamu chiubalo banga toliwo mbera nkumisi mbera nkulota kuracha maso gange gabera gesunga gwe golyawo tudde nange ndikola ntayenze switi molibo genze wala indi bamfudde tochigezangako lwaki banjeya bulungi basonga mugwe lwaki banjeya gera kufiga nga basonga mugwe. Thank you. Olwo baluyita batya? Baluyita banjeya. The latest single lwe lupya? Yes sir. Lukoze lutya out there? Sibubi lutambula lutambula abantu mbebaza nti balwagadde buli alulirako tasobola olulira mulundi gumu ayagala alweyongeze atalugabaneko n'omuntu omulala. Tuli ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa gemanya gange tuli ne Ronnie ava mu the New Eagles era nga zezimu ku new signings after some good years jali emyaka oba 5 ku mukaaga around there, I'm not so sure. Mwami Geoffrey Lutaaya, Honorable Member of Parliament wa Parliament ali mu Parliament ene 11 n'asalawo aleyinge off abayimbi be yali asayininze mu mutima mulungi, tewaliwo kusikamuguwa, tewaliwo kuyombagana n'abata n'abagamba mugende mwetakulire era nga mwano mwalimu Henry Mwanje, mwalimu Jovan Luzinda, mwalimu wa Grace Khan, mwalimu this girl Sasha Brighton, mwalimu ono muwala yani Rachel Namiro, bawala bali bangi nnyo, Bettina Namukasa, Aida Mugo, abawala n'abaana b'obulenzi bali bangi nnyo era nga bw'otunula out there bali mukola si bubi, batambuza bulungi ekintu kyabwe. Of course waliwo abasukkulumako ku balala, abalala bali awo tebatambula si nnyo ate tebali bubi nnyo. So bwe yazzeemu okusayininga netusaba tufune omu ku be yasayininze, that is Ronnie. Tutunulire obulamu bwe kitambula kitya, kikola atya, kipya kikyayina. Tukola ne banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy, that is Tiger. Basangibwawo ku Alwada Mall, Airport Road, UAE mu Abu Dhabi. Atenga ne Kampala bagudde wetabi najja nankumbi wano ku Stella. Bano batendeka ba baristas, bakutendeka okola crepes, sandwich ne burgers. Atenga gwe muzimbi hardware store eriemu emanyiddwa nga Gandhi Hardware Store. Eno yaleese ebizimbisibwa ebituukanye n'omutindo gwa nsi yonna era nga jangu ebeekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Ronnie, olwo oluyimba baluta banjeya walufulumya ddi? Alo tutte kati weeks nga 3. Weeks nga 3. Yes sir. Ani alikuwandikira? Amukulu Geoffrey Lutaaya. Oh. Yes sir. It is Honorable yakuwandikira oluyimba. Yes sir.
Tuyiseeko mu studio session ng'ali mu kuyisaamu mu kurecording oluyimba olwo because bwe bakuwandikira oluyimba aluwandiise ebiseera bisinga abeerawo ng'orecordinga. Yes, yaliwo even before cause okugenda mu studio kitwala time tufuna obudde obw'enjawulo twagendako ku kaazi nga tukola rehearsals ekaazi eno mu kibira ky'abasikawutu ekaazi eri ebusaabala nga tukola rehearsals eri ettaka ly'aba Daniel Mugoya oga naye waliwo enkayana awo ettaka ly'ekaazi lyabwe mulinawo bugazi ki ikabina waabwe awo. Okay. So nga tugenda ne tukolanga practice mu luyimba lumu olwo lwennyini lwe twaliko verse ku verse kigambo ku kigambo nakubulira the way you have to okutoninga ebigambo ebyo nakugamba nti bwe kimu ino kiyimba nga kijjayo message yaki y'ekigambo nti omuntu ne bwawulira buwulizi luyimba asobola okukola ki okuba mukyawulira. So mwembeera twatambula ekaazi mwamalayo bbanga ki nga weeks 2 bano gye bagendera ejjinja kalooli okola eddoboozi mwagenda kaazi twagendanga kaazi eyo wabawoga tugenda buli kaseera ne tubeerayo weeks 2 non-stop buli lunaku ku makya nga tukeerayo ezo ennaku nga honorable tagenda mu parliament twakeeranga ku makya nnyo bayisawa nga 3-2 ne muvaayo tuvaayo. That is very good. Then nengenda olwo nga mubeerayo bameka nze naye mweka fika 2 sajja yakuwa time jampira ddala obudde era mwebaza nnyo ogenda mu disappointinga wano ku last sisobola nsaba Katonda ebintu by'abayimbi ndabira ddala ng'ogenda kumwegaana sisobola kuba nze manyi janzije era just Katonda wange gwensaba mbeere. Okay, so mwamalayo almost 2 weeks nga mukeerayo every day mumalayo 2 to 3 hours ne muvaayo n'agenda n'akola emirimu egirala. Olumu nga ngenda naye nga bagenda ku parliament nga ngenda naye mu motoka ng'abaako ng'alina byayagala okwongeramu nze nesigala mu motoka mu parking nga mpuliriza byabaŋŋambye okukola ki okwekkaanya mpola so ne tuuka time n'atuuka n'agamba yes Ronnie kiri ready tusobola okugenda mu studio netugenda wa Brian Beats n'asooka n'atuwa track ey'oluyimba kati ate ne twongerayo some other 2 weeks nga just tuteeka ebigambo ebyo ku tracka mpola nga tuwuliriza nga bwe tugattako kye bw'aba alina kyayagala okwongeramu so that nyambala oluyimba olwo ne lutaba ng'olumpandiikire ne mba nga nze kennyini nzaaluyimbi. Extra digest mugoba nsonga in the making of a song bingi abayimbi be bayitamu basanga okusomozebwa kw'amaanyi bangi ennyimba bazeewandikira abamu bagulangule abamu babawampe omuntu ne bakera ku makya ne bamuwa oluyimba oyo naye beera blessing y'amaanyi nnyo. So yo mu studio mwamalayo bbanga ki? Studio twasooka ne tukola track nga bwe nkugambye ne tuvaayo then ne takinga those 2 weeks nga rehearsingira ku track because by then twali rehearsingira ku gita mpola kuba nze nkubamu gita naye akubamuko so nga rehearsinga mpola then mu studio I think after 2 weeks ne tudda ne nteekamu verse eyasooka. That is good. Ne tubeerawo n'agenda nayo n'agamba kampuyiro bamulimu ekyetaago terezaamu then nga buli kimu kyatwalanga period of 1 week n'agamba ku weekend tugenda kuddayo tuteekemu then paka lwe twaluteekamu ate n'abeera nalwo for some time ng'akyaluwuliriza ng'alwekenenya aluyitamu yes then paka lwe yatuuka n'ekiri final nakwatagana ne Brian Beats ne bamaliriza oluyimba olwo. Mu studio moment ya studio wali ng'ovoicinga kyali kitya ng'ali awo producer ali wali gw'oli mu kuvoicinga wali kyali kitya? Nalabira ddala ng'ebirooto byange ekimu ku birooto byange bituukirira kuba okay. That moment of course omuntu asobola kuba nervous waliwo omuntu akitwala nga kya bulijjo waliwo akankana gwembeera wali mu mbeera ki? Okusinziira nti twewa obudde okupracticinga nze naye ne mumanyira ne ntuuka n'embeera fine nnyo naye kuba ali friendly ate bw'aba nga that moment of music obanga alina kyakuwa mubeera mwenna muli kintu kimu abeera naawe ng'emikono agigize bw'ati mwenna muba ayogera bw'ati mubeera wamu. Lwaki onaleba emikono agiteeka nnyo eno oba wano bw'ati mukakamu mukakamu nnyo so then kati bwe twamala awo n'akola atya n'agamba nti omanyi
limba lutuse abantu bawe nasoka ne mutya before cause nali simumanyidde nnyo nti tukoze nnyo naye wakitibwa nga mutya naye nangamba be free with me beera mukwano gwange tusobole okukola ekintu ekirungi then mu studio nali very excited nali so excited cause n'okukola obukozi naye ne Brand Beats nga producer gwe twakola naye ate mwebaza nnyo nti yatuwera ddala obudde teyatweganya ne tukola bulungi paka lwetwavayo n'oluyimba olwo just nali musanyufu okukola naye buli kimu twateekangayo butesiteekemu ne tuvaayo cause twakiwa obudde ne twetegereza ne twetendeka ne bantendeka bulungi nnyo ne ntuuka ogenda mu studio asibatta wange. Video making yo yali etya era ku honorable yaliwo ku gundi musinze zenjawulo nga mushutinga video yaliwo kuba yatudirectinga mu bintu bingi n'atugamba kino ne kino bwe kiti buli kimu yakirimu paka oluyimba lutuuse wano ate ng'era akyakirimu alubaddemu nnyo kuva abulako kimu kukolako interview nga kyendi mukola singa kisoboka singa nakyakikola cause ampadde buli kimu omuntu kyayinza okuwa omuntu okufuna ekintu ekirungi. Omwami ono Honorable Geoffrey Lutaaya omumanyi otya omulundi gwe gwasookera ddala okuwulira erinnya Geoffrey Lutaaya waliwulirawa era waliwulira ku nsonga ki? First time erinnya lye nawuliranga nnyimba ze kuba twalinga mu kyalo ekyotera oli weewaabwe abanaye Lutaaya yakugjewa kyotera si Masaka kyotera ng'ovudde Masaka n'ogenda si eyo ng'ogenda ng'emutukula kyotera eyo manyiyo kyotera yani kyali wange ow'ekyotera Idris oli w'ekyotera Idris toli w'ekyotera oli w'Erwengo n'ekyotera olinayo ettaka liwangamba yiikanga 3 Idris ayinayo bubeezi ttaka ekyotera eyo vubuka bato balina bye beekoleddewo si byangu baana bato Idris mwana muto myaka 27 so young that is very good so wali kyotera wawuliranga luyimba ky'okusingulwa Honorable okusinga baluyita omukwano gwewala era nalwagala nnyo olwo nga lukujjukizaani nalunyumirwanga bulunyumirwa simanyi tobalwa terina gulwanyumirwa nali muto nali muntu mukulu nti omukwano gwewala Geoffrey sibero oluli mu kalaini akagamba nti Fatuma olida DJ ndi Fatuma olira ndani nkutumiddeko Fatuma ndowoozaako nawe oje nyabo nkulabeko obukyayi bwa kikale pulira n'abawala bantama buli gwe ndaba kufanana abeera lino omulenzi we lavu yange wagenda nayo kakulindeyo nkaweereza ba Fatuma mwenna nga muninako akakwate nange nga mbalinako akakwate mwenna ba Fatuma oba oli ku mwalo oba oli mulungo mu byennyanja mu kibeero oba oli gaba yonna gy'oli Fatuma ngo ninako akakwate naye nga okusinga nkaweereza ssenga wange Aunt Fatuma ng'oli America awo nkakuweereza oli Massachusetts Aunt Fatuma if I'm not mistaken nkakuweereza nnyo so akayimba ako kakukoleranga nyumira nnyo cause Geoffrey ayinanga tape ng'eriko ennyimba zaalinga 6 side ne side kati naye nga nebazizanya batya nzirwe tape ezo zaalinga zakasiwukiro oba lusiini oba tubulo nga olulimba lutuuka nga nze lwensinga okwagala okuwulira olwa Fatuma nga lunyumira nnyo sawa osooka okuwulira ku Lutaaya first time y'okulaba ku mwami Lutaaya di first time okumubako emunye bwoti kati okumulaba kwenga nti namulaba yali bali bagenda mutukula balinayo balonchi that kind of kati twali ku kisaawe olwongo ngali mu Eagles oba the new Eagles yali mu Eagles eri yaba misachi ba mukwano gwange mayinja ngaina kapajira ka red shorty ye ka short kapajira ko in fact yamana nakaguza General Megadi and then bali bagenda awo kyotero waliwo walinga yalinga ngeri ya accident kati abantu nga bakunganye bangi then we yajja fina twali waawo
kapajero nga abantu bonna bakamanyiwa gawe kayitawo bagamba akamotoka ka Lutaaya kayise omwana weka kati nga nange nga maaso gamba kukume ninga one time osanga ndikalaba kati awo mweyo mbere yaliwo najja kati nasabwate ndabirwambwate alabe kyekiri okoze motoka zaaliwo nyingi abantu nga bangi kati weyase ndabirwamba abantu ne baga Geoffrey Lutaaya kati ne bava ne kukiri ekyabadde kyakabenje bonna ne beeyiwa ku motoka kati awo nange nafunira omukisa omulaba naye ate teyalwawo nnyo Orensi nasimbula nange wamugambayo ko obugambo bwo nti Fatuma gwe wayimbako nange gwe mbeerako eno ndowoozaako saafuna mukisa gwogera naye kuba bwe yase ndabirwamu talina gwe yogera naye after some time yagenda bugenda tuli ku Extra Digest mu goba nsonga abantu basisinkana mysteriously era nga Katonda akola ebyamagero osobola okuba nga omuntu oyo omulowoozaako nnyo suddenly Katonda n'amukusisinkanya ne mufuuka bamukwano mufuuka sinakindi ba Luganda so omwami ono Ronnie napikinze interest mu muyimbi ono ne ngamba I'll look for him cause nabadde ndaba music we ne Friday wedde Makrebo yali azanya video ye mu show yange ya Kona so ne mugamba I have to look for that boy mukoleko interview so nabadde so inquisitive to know wasisinkana otya mwami Lutaaya so awo n'omulabo ogwasookera ddala nodde ewaka wawulira otya ng'olabye omuyimbi wo nasanyuka nyira nentuke waka ne mbagamba mulabi nengamba yajja wange mulabye nga ndi musanyufu mulabye nga ngamba ani ne mugamba mulabye kali akayimba nangamba Geoffrey ne mugamba jajja mulabye finally nangamba kirungi oyogeddeko naye mugamba sisobodde abantu babadde bangi ate taluddeyo so oddamu ddi okulaba ku mwami Lutaaya kati okuva awo natumuyita mwami Lutaaya abatanafuuka onalebo tobeereeyo faani n'oteekawo comment etakwatagana kati okuva ku olwo olunaku neŋŋamba nti kitegeeza kisoboka cause twalinga mu kyalo ng'ogamba naye osobola omusanga omuntu ono kisoboka nga ndabanga ebitasoboka naye olunaku lwe namulaba neŋŋamba nabo bantu we can meet them tusobola okubasanga then nenoonya nengezaako kyensobola amagezi gonna nenoonya wensobola so kati waliyo omuntu yali amumanyi mu kyalo ngaaga Geoffrey nga balina erinnya lye boogera Durban Motel najja nankumbi nga bagamba akakafo oga akaagala nnyo kati nga bagamba abeerawo nnyo ku Durban Motel so kati nange bwe namala okutula senior 4 nenno senior 4 nagituulira Chotera Town School ekisome baliyita Academy natulira senior 4 then olwamaliriza senior 4 ne munoonya ne nzija noonya hotel gye bayita Durban Motel nga gye noonya Daniel Omugo yabeera nnyo ku Durban awo kati bwe natuukawo ayagalawo nnyo bwe natuukawo ne nsanga omukyala baali bamuyita Senga nga yaliwo nga manager w'ekyo ekifo then nga because nafuna boda natuuka nenateete nenfuna boda nenjigamba olwo wava ekyotera nga ekikuleesoze Kampala kulaba Lutaaya nzize Kampala genda ku Durban Motel okunoonya mwami gwe bayita Lutaaya yes obumalirivu obwo mu bujjawa nali mwagala nnyo natuuka nga mpulira njagala wakiri mulabe njogere kuko naye kigambo so otuuka Senga yagamba atya Senga nangamba naye ng'oli muto mulimu ki gwe tugenda okuwa nze mu kutuuka nasaba mulimu sabagamba nti njagala kulaba mukulu nensaba mulimu ne bangamba naye ojja tuyambanga yambako kusinza tisobola kugamba ddayo mu kyalo gy'ovudde tetumanyi gy'ovudde nga bwe tunoonya okumanya newa wayina ebikwogerako nga ID wayina essimu ID gye nalina yali ya ssomero ate nga sirina ssimu ne ID wali otambudde nayo nalina yes nalina yesu obuvunaanyizibwa obwo kikulu nnyo bwe yaabwe baalaba nti kyo ne bagamba osanga omumanyi kati ne bannyaniriza nti ne gye nvudde osanga bo kuba ne Senga Laika yaliwo eyo then after some time ayagala nnyo abeewaabwe kati ayagala nnyo abeewaabwe omuntu mulungi nnyo ali welcoming buli muntu amwanira era nange bwe namugaa nti ninamu omusaayi gw'ekyotera yannyaniririzaawo paka kati
Then kati senga ne bangamba ojja kuba otuyambangako okwoza amasuuka ng'olina goyozaako naye kutumatumako wanaali kuba tetugenda kuwa mirimu gy'amaanyi gy'otajja sobola. Wali muto? Then nembeerawo, nali muto by then. Nembeerawo, then kati yali asambirawo kasaawo omupiira. Regular waliwo akasaawo akali awo. Mpozi awagira Man U? Awagira Manchester United. Then najja ne yansanga njoza ngoye, then nababuuza ate ono yavuddewa nga muto okukola gino emirimu kati Tata payasi ne bamugamba just mwana yavuddeyo mu kyalo yazze anoonya mulimu naffe ne tukola ki ne tumuwa omulimu. Then nagamba okay naye anaakola nambuuza nasobola nambuuza wakuyita ne mugamba mpita muyimba nga muyimba kati nze nja kuyita muyimbaje simanyi lwaki yagamba wati ayagala nnyo akantu ako akateekako jejeje then nza mpita muyimbaje from then kati saamulagirawo nti njagala kuyimba nti nzize noonya ye nensooka nenkireka nenga nsooka enyweza obutuuze waneeno nembeerawo n'okola ku mpapula zo citizenship ku Dabani kati naye nga njagala nnyo okubeera kungera wajja na parking emotoka nga njolezaawo asimaze mugamba nti muzeeyi kino nga njagala nfuke mukwano gwe then efukira ddala mukwano gwe kuba yali ajjawo olunaku nasamba omupiira. Then one time naliira mu ngoye nga ndi mukwoza cause nze whenever I used to nga nina kyenkola I used to sing kyonna nga weeyimbyayimbyamu awo nga omanyi nti okola obulimu noyimba oba otaddemu earphones ne bw'obeera onaaba. Yes, ne buli wemmanga mulina neighbor waffe baabe bamuyita Maaka twali mu binaabiro bino ebikoma mu kifuba wano bwe biti ebyebweru ng'abeera ayimba nnyo ennyimba za Awiro genda mu maaso mwana wa maama. Kati yansanga nnyimba kayimba kange era ayimba ki? Kali akayimba Fatuma gwewala Fatuma. That is good. Nze nga kenyimba kati nze nali ntaddemu earphones nga nnyimba ndeekaana simanyi kumbe yena oba lwaki abateekamu earphones ampulira kati ye yali ampulira n'atuula bulungi. Waliwo engeri yakabalaza awo wonna interview oyita mpite omulala wayimbirawo olw'amayinja omusajja n'anyiikirawo awo awo gwe wali ku mulamwa osika eriyo. Nali simanyi nti waliwo omuntu yenna awulira nga nabimanyira nkikola buli kaseera naye that time ndowooza nali wa mukisa nansanga ate nga nnyimba luyimba lwensinga okwagala. Saali nti nnyimba bulungi sigenda limba naye nga nali nnyimba naŋŋamba kati najja bwe namaliriza akayimba ne mwekanga nga wali emabega nanga muyimbaji alibamu ekintu. That is good. Kyansanyusa nnyo okuba nti nali natya dda okumugamba nti njagala kuyimba naye ate ye naakola atya kuba muntu asobola okusportinga talent nagamba asobola okukola ki to be something ne bwobanga abantu basobola okulaba nga atasobola ye asobola okugamba neddo yalina kyasobola okuvaamu. Then from then teyaddamu ate kubyogerako nnyo bwe yakiŋŋamba neŋŋamba oba abadde asaaga nze nensigala mirimu gyange paka lwe yatuuka etime banga neriyitawo atuuka naŋŋamba kati baali bakola practice eza Eagles kati nga bakolerawo ku Dabani nga bayimbi bajja ne bakola practice ba Jovan Luzinda baani nga naye ajja ne bakola Bajoy Tabula nga bajja ne babayegereza. Awo wonna nga wayingiridde wasembera ddala omusajja nga namusemberera nga wendi naye nga tannamanya sinamulaga nnyo interest nti njagala okola ki okuyimba cause nali akaloboozi nga nakato kalyawo. Then after some time byonna nga nebya Eagles biwedde nentuuka neŋŋamba naye nedda nga ndabyeko kuba badde nga tebayimba nga bafuuse ki ensonga neŋŋamba osanga nange I can be something. Then ntandika okumweyanjulira okumulagira ddala nti I can sing nsobola okubaako kyenkola nsobola okuyimba. Ekyomukisa omulungi teyangobaganya yayaniriza kyenamuleetera kyenamugamba nti nsobola okuyimba nanyambako nanyambira ddala for some good time nantendeka vocally nantendeka each and everything music nanjigiriza okuyimba paka okutuusa kati. Tuli ku mugoba nsonga tuli ne Ronnie Muyimba muyimbaje
nga Geoffrey Lutaaya bwamuyita Honorable Member of Parliament. Omwami ono bw'alaga interest ey'okwesimbawo eyo mu kyalo wagenda n'omunoonyeza kalulu nabeeranga naye mwabeeranga mwenna nabeeranga ffenna kuba nafuukira ddala mukwano gwe nnyo nanfuulira ddala mwana. Yes. Mu ssaala zo wasabanga ki ng'anoonya akalulu Katonda wamusabanga ki? Namusabanga buwanguzi bwe Katonda nga musaba buwanguzi. Yes. Wawulira otya ng'ayiseemu nga wangudde akalulu? Ssanyu lyali simanyi bwe nnyinza lyogera naye nga nali musanyufu nnyo cause challenges zaali nnyingi n'atuuka nga bambi olaba naye Mukama n'amusobozesa. That is very good. Era nasanyuka nnyo kubanga okay, time etuuka Mwami Lutaaya ata abayimbi ba New Eagles bonna nga bwe tubamenye Baluzinda Bamwanje Basasha Grace Kani Namiro ba Aida bonna abata bagende betakulire because yali abatambuzaako era nga abalaze batya endongo bwetambula ne industry bwabalirizinga gwawulira otya gwe eyali ateekateeka ate okubanga naawe ovaayo buvi. Kyannumamu naye by then nali sinabeera nnyo serious. Lwaki kyakuluma? Kyannuma nti like nali manyidde obbeera nabo nga family cause bajjanga nnyo kudabanya awo nga twassociatinga nabo nga balinga baganda bange. So okugenda kwabwe na byonna ebyabaawo byannuma nene ngamba osanga wafunamuko okutya nti omusajja ono ate nze ayagala okuyimba ate omusajja endongo alinga agivaamu anankwatako nze? Kyantiisiza ddala cause nalowooza nti kati nga nze abadde n'essuubi nti okuyambibwako ovaayo buvi otandika kati ate naafuna this kind cause byaliwo naye nga byali sort of tebyali mu mbeera nnungi nnyo kyesuubira nti omuntu aba plani ze ziri walala ate wabaawo ekijja so kati nze nekintisa ne ngamba ayinza okwekyawa nze n'abita nze nesifuna chance kyokanga gwe wava kyotera kujja kuba ndongo ate najja kuyimba ne ngamba nti Katonda omuntu gwe nninamu essuubi gwe mbadde nninamu essuubi ebbanga lyonna nti ate ntuuse wandabira nti I can do something nti asobola okumpa ku magezi ge asobola okubaako kyanyamba ate ne wabaawo this kind of disappointment mu bulamu bwe so nekintisa ne ngamba osanga ayinza okwekyawa nesifuna mukisa nange kuba akola ki kumpa mukisa kubaako kyantiisa nnyo naye Mukama n'aba wakisa omukulu n'asigala ku kigambo kye kyeyangamba nti one day ojja kubeera sita. Tuli that moment nga Honorable Geoffrey Lutaaya ne mukyala we Irene Namatovu bukedde ku makya ne baga nti kati tukomezaawo ekibiina New Eagles tuligenda kuddamu okusayininga abayimbi. Amawulire ago akusangawa? Amawulire ago twali cause eyo show nzijukira yali kalenda banveilingira ekintu ekyo ne bagamba nti bagenda kuddamu okusayininga abayimbi New Eagles weeri amaanyi gaali ganzigwamuko cause nali natuuka etime nga nze buli tips bwe yampanga bwavako training nentandika nga nange nefaako cause bagamba ofuna kabirako ayo n'ebigero osiita n'amagulu oyawuza bwoti n'okuba endulu nga y'amaanyi nange nga nalemerakoko nange nengenda nga nkolamu vocal trainings nga ngezaako ku bantu ab'enjawulo okwegezaako okwetetenkanya okutereeza eddoboozi lyange okutuuka naye at least agambe nti ono omuntu gwendiko naye afaayo then mweyo time kati cause bampaakoko omukisa twali kweyo show ya kalenda nayimbamu ngolo luyimba ki baluyita komawo lulwo rangi walu recordinga ddi na recordinga towards covid era ng'oline Honorable yali anyambako kati in that period of kuyiga kati awo ngabo manyi nti nagamba kangezese ndabe because yangamba tonna tukagenda mu studio nga sifunye practice naye kangambe nengendayo bugenzi ngezese ndabe what time olwagenda mu studio ki era ya brand beats jimwako lwaso era okusingira ddala ye yanyambe nnyo kolo limbo lwasoka lwebayita so ku kalenda akuyita n'okangamu kati nayimbamu nenyimba kati nampulira nangamba kumbe wayongerako nga waliwo enjawulo kati nga waliwo ku njawulo cause kyali kitutte ebbanga nga amawulire galiwo biki gozi tekyaliwo naye nga ye alaga nti ki
weeri naye kati kwolwo bwe bakiraniveiringa kalenda ne balaga nti weeri ate nange nenfuna chance nenyimbamu awo ku kalenda then maybe then Royal Sporting anangamba naye omwana ono. So kati oli fully signed under New Eagles? Yes sir. Wasainize contract ya miaka meka? Miaka iri mu contract. Toja be disclosing, it is very fine. Ofuna akade nodayo konoweza ku masuka ga Dabani Motel. Dabani Motel kati kyaliwo nga Dabani Motel. Bagifula some other things. Hey. Bana embera wa Idris notangamba. Hey, wasajigo Idris you so mean. Notambusa. Oh, okay. So, oh, that is very good. So, obulamu butambula butya so far? Olaba otya obulamu? Olaba otya ebintu? Ebintu just nze buli kimu kinsanyusa kati kyendaba kuba nali sisuubira nti olunaku lusobola okuca olunaku ne luca nga nina video mu nsi ate ng'eragibwa ku TV. That is very great. Olunaku ne luca ku makya ne ntulako mu ntebeza Spark TV ne bankyazaako. I saw you. Olunaku ne luca nensinkana mukulu Ibrahim Kasa nga ndi naye wano close to him. Thank you. Nampa obudde bwampadde bwonna byonna nali sibisuubira. Mpuliranga mukyalo ewammwe gye ewammwe woova ekyotera muyina TV ewaka wennyini ewammwe waliwo TV bakulaba bakulaba ku TV bandaba era buli lwemba ku TV ngenda obaako nga missed calls mpitirivu nnyo. I love that. Bagamba batya kati bo balaba nga yakikubedda. I know. Bagamba wallahi naye bansabira mikisa gyo. Kati bakuyita linnya kyewaka? Waka mpita muyimba. Muyimba eh? Yeah. So bakubira oli agamba ati andi tukulabye wano tukulaba wano. Tukulabye muyimba tukulabye abayi ku WhatsApp ne bakusindikira obo video. Jajja jali? Jajja taliyo. Yafa. Oh kitalo nnyo. So ngano kunoma nti talabye ebintu bino bituuseeko ate nga mwatoba mwenna okulaba ng'otandika ekirooto kino. Ne mulekaniranga buli kaseera nyimba nga njoze ebintu naye lwaki otulekanira nga tamanyi nti nyinza okuba omuyimbi. Ku kyalo gy'ova embeera eri etya boogera ki? Ndi serebo kinyinza okugamba kozi balaba TV buli kimu bakiraba naye emikisa gyokka era olwogendayo bagamba mwana wange emikisa gyokka nebeera mukakamu. Bwe walinnya takisi okujja e Kampala ng'ovudde ekyotera wamala bbanga ki okuddayo? Watwala bbanga ki okuddayo? Nalina ekikwate nti buli Christmas nina okugenda mu kyalo era buli December ogenda mu kyalo. Ngenda mu kyalo. Ekintu ekyani yakitandika eky'abantu okuddangayo mu kyalo ku Christmas. Anti twegombanga nnyo kuba twabeeranga mu kyalo nga waliwo baganda baffe abali e Kampala. Kati nga bwe bajja tubalinda ne batugamba nti tujjanga Lwakutaano mutandika Lwakuna okubalinda. Ne mubalindira wiiki ennamba lwe bajja ne mubalindira ku kkubo. Nze nkiraba kutonese na buli anga n'agenda mu kyalo ewaabwe. Gula ebintu n'omugamba eyo teriwe babitunda. So ku kyalo embeera eri etya abavubuka ab'emyaka gyo bewakulanga nabo bewasomanga nabo kiri kitya bo bakulaba batya? Abasinga obungi bali Kampala kati. That is good. Bali Kampala era gye basinziira ne bampagirira obuwagizi era ntambula nabo buli kooba otuuseeko bakubuulira nti twakulabye buli omu n'akuwa guidance gy'aba akoze eki kuba bamumanyi nnyo okusinga any other person. Tutunulire omulundi gwasooka okuyimba kalenda, was it your first time to step on a big stage? Yes. Mulundi ki gwe wazzeeko okulinnya ku stage nga nnene nnyo nga oli tewakisuubira mu bulamu? Yali stage ki? Ku kalenda. Kati awo twava kalenda tugendako mu kyalo eyo Lyantonde Kanoni tugendako Ekyazanga eyo nange oyimba eyo nanyimba. Okay. Naye nga ndi mu kutendekebwa abangamba nti yes kati linnya do this and this and this abako guidinga before kulinya so that tuko kolaki okuyimba nakyoyimba. Extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange ntumira omuyimbi Nakinku Solomon Kawesi omu ku bayimbi Uganda beyesigamyeko okuva Uganda lyafuna obwetwaze nga tu celebrating emyaka 6. Solomon Kawesa y'omu ku bayimbi betutunuulidde
era nga y'omu ku bayimbi abanyoleddwa nnyo ku kufa kwa Queen. Yabadde ateeseteese omukolera oluyimba nga lujjaguza emyaka 10 ejja birthday ye, naye Queen teyatuuseeyo. Nadde njogerako ne Solomon n'aŋŋamba nti oluyimba era nze nsigala nja dukola oluli olulangiro lw'Ebungereza lujja kufuna message yange nga njisiza mu luyimba. So Solomon Kaweesa, yonna gy'osinzira okubanga otulaba, program eno gye naakusanga kutumiddeko nnyo. Munnamawulire ali celebrated ku NTV. Musajja awomesa Oluganda. Naawe omuwulira? Mwagala nnyo. N'abakyala ba Bungereza abadde ayagala nnyo Solomon nnyo because yamwagazisa Oluganda. Akageri nti Uganda twale lya Bungereza. So salute my brother. Ronnie. Yes sir. Njagala tutunulire bw'otunuulira music industry eno gwe ng'omuyimbi omuto, biki ebyo by'olaba nti biyinza okuteteeganya gwe omuyimbi avaayo ng'era osaba abo abali mu position esobola okubitereeza babitereeze ng'obudde bukyali? Ekisookera ddala ye music gwe bayita owa band nti azalayibwa ayisibwamu amaaso oyabaye nti some DJs or TV stations or radio stations zigamba tetumuzanya ate ng'obuki kati nganza omuntu atandika neetaaga platforms zonna kikulu nnyo ezinyambako. So nsaba busabi bakama bange just tubeereramu naffe tubeereramu kuba ne music tugenda tumukyusa tukubira ddala style y'ekivubuka though esigalamu message eri tetuva ku mulamwa nti tuyimba music alwawo asobola okunyumira omuntu for some good time nasigala nga munyu ne baliko kumuzalawa naffe abayimbi bennyini ba bandi ogamba abo bayimbi ba bandi nti waawo some event enene wabaawo kuyisibwamu amaaso okowe kuti. Thank you so much. That is very good. Ronnie tugenda kubanga tumuta. Of course nayagadde okuwulira olugendo lwo n'okumanya kikyoliko n'obulamu obutambuza otya, which is very good. Oyinayo baganda abo mu kyalo batobo? Bangi. Bali batya? Balungi, bali bulungi. Nina muto wange Brenda Nasonko. That is good. Nina mukulu wange. Batumire. Tumira ku Brenda Nasonko muto wange. Tumira ku Sempebwa Ivan mukulu wange. Tumira ku Nampebwa Christine mukulu wange. Nakiri bonna abasenga bange, senga nambatya, senga nabyoto. Buli muntu yenna mutumirako abakozi banange mu Kiyembe. Okola ki? Ntunga. That is very good. African wares. Ekitegeeza music then n'okutunga. Bwemba siri mu music bera mu Kiyembe kutunga mbera ku kyalaani. Oli ku kyalaani kikino ekikadde singa ekyokugira bwe bati oba ekyamasanyalaze ekyo. Tuyina omwami bamuyitanga Mwami Kalule yatutungiranga uniform zaawe Emitiana naye wafa naye famire ye ekyali Omwami Kalule ntumidde famire ya Mwami Kalule yali mutunzi Nakinku nentumira n'omutunzi omulala bamuyitanga ni ensambi awo watukubiranga ebiraka mu ngoye zaffe nga tuli baana bato okutuddaabiririza gundi zino nga zitippulukuse empale zaffe nga zikutuse n'ozitukubira ebiraka nkwerabidde awo musambya mu Central wali mutunzi naawe ne mukamwanyi. So okutunga kuno wakuyiga otya? Ati mu kyalo waliwo ebyalaani jjajjaffe omulimu gwe yali akola yali atunga. Naye ng'atungira ku buno obwalaani obuki obw'okusotta singa babuyitanga singa. Then kati lwaki babuyitanga singa lwa sound ebuvamu nti banga obuyimba. So wayigira mu kyalo okutunga? Nayigira mu kyalo though bwe najja eno ne mbanga ata abisuula kuba saalina nti obakyalani ngenda tungira ate nga nkyayagala wano omulimu ate nga nina kyenjagala ekya music so okutunga nensooka nenkuvaamu then after some time nenyingira ekiyembe nga noonya mulimu then nekyanyamba nensanga omukulu bamuyitayiga Abdu Aziz mu Kiyembe Aziz and Textiles and Garments. Salute. Era mwagala nnyo mukama wange mwagala nnyo nyira mutumirako nnyo nanyaniriza ntukola then mweyo process we nayigira n'okutunga African wares era nzitunga bulungi nnyo. Moment esinga okuba fane ku batunzi ku kyalaani ekyo singa ziri moment ziri bbiri. Moment y'okuteekamu wuzi mu mpiso bwoti
Kyakutwalira bbanga ki okuyiga okuteeka buuzi mu mpiso? Batwanga obuyiso jajja mu kyalo obuyiso bwennyini. Mwasookera kuyigira ku buno? Mwasooka yigira ku buno nga tukola ki nga tuyisaamu then wano tebyatukalo. Okay. Awo kuteeka wuzi mu babini. Babini case. Olaye bwe mbimanyi? Bimanyi. Babini ogimanyi? Bimanyi. Webale. Okuteeka wuzi mu babini eyo kyakutwaliranga bbanga ki? Jajja yabituyigiriza kuba jukira bobo omuto oba sharp kyolabako kyoyiga obwongo buba bukwata era kyanyamba nnyo lwakuba ejango mukama kumbuze ebire. Amina. Wakakutula empiso mmeka ku kyalaani? Ekyalaani kiri ekikadde wakutula empiso mmeka ekyalaani kino ekyokusotta? Anti jabanga miggo. Ojabanga miggo. Nenga wakutula mmeka if you remember very well. Zali nyingi kuba otekanga ke kikutula empisa ezo. Kisinzira kyotaddeko. Kuba ffe twatekangako ebigoyegoye tebakwadde mu lugoye tunga yajja nasanga olugoye nga olutunze. Yo waaye gw'oli mutunzi wa kyalaani lwaki mwatugambanga nti toleeta lugoye luddugala kulutunga? Tubina omwami yatugambanga naga nti esaati enkyafu sizitunga n'agikasuka eri. Lwaki tebatunga lugoye lukyafu? Gw'otunga olwambaddwamu nga lukyafu. So okujja n'olugyamu ne ndutunga. Kuba gwe mulimo gwange oba olina okugumira buli kimu ebibi n'ebirungi tosaagendera kakeeka kokka. Okay. Yes. Amagulu gano okyasobola okusota ekyalaani? Nsobola. Giramu tulabaawo. Nkisotta bulungi sebo. Dage. Ebintu bya Katonda byo bibuzaabuza naye nga nkwagala nnyo. Nkwagaliza birungi byerere. Lutaaya ne bw'obanga mufunye obutakkaanya osirikanga. Gye yakujja wala osirikanga n'obireka. Okitegeera Omuganda agamba wova toyombye ate yasirise. Thank you so much. So nkwagala nnyo. I'll keep on supporting you because you're talented. Alabye wakaone ngamba let me look for this young man. Abayimbi abali eyo n'abantu abakola ebintu ebyenjawulo I'll be looking for you. Bwendaba ekintu nga kinsanyusiza ng'omuntu ate nga n'abantu abali ebweru naali agadde sharinga nabo. Tubadde ne Ronnie Muyimbaje, Ronnie Muyimba, ojja kunkyalirako ku koona inshallah. One Friday ojja obuuze ku bantu tuwayewayemuko obaka obusembayo eri bannayuganda okutwaliza awamu. Obubaka bwange eri bannayuganda bonna abatulaba era abatuwuliriza manya Ronnie Muyimba nsaba buwagizi bwammwe mbasuubiza muziki mulungi sijja kubawemula sijja kuswaza bakama bange n'abantu bonna ne bannamawulire bano bennyini bazijjako interview cause bw'ajja amaaso gammwe n'abagamba n'omuntu mulungi enkya nenkera neneefuula naye yennyini abantu bakubamu ebituuso nsaba buwagizi bwammwe okwebaza nebaza Katonda okusookera ddala nebaza bakama bange omukulu Geoffrey Lutaaya ne mami Eyali Namatovo nebaza omukulu Iga Abdul Aziz mu Kiyembe nebaza mikwano gyange mwenna ku Kyebusaabala mu Kiyembe ewakufu mu kyalo kyotera mwenna bagala nnyo bagalira. Thank you so much. Tetugenda kubanga tusukawo. Greetings to Honorable Geoffrey Lutaaya. Greetings to Mama Pius Irene Namatov. Greetings to the New Eagles. N'okutwaliza awamu sikadenza Ibrahim Mukasa nyakobaza Idris Lukwago Daniel Mugoya Keith Kanabi netone Senabulya bagaliza birungi byerere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubere bulungi mweraba. Yanzanye papa nyanzeke. Thank you.